Shira avaayo ngenda okuwulira afulumye. Kati ndowooza omwana ate ng'olwedde yafulumye dde omwana ali mu compound azanya nga bw'omanyi abaana b'abalinamu abeera alina ebyokuzanyisa biki omwana nze nga simanyi nti yagenze dda mu compound azanya. Shira ng'ayingira mu motoka abadde alivansi bw'ati ndowooza naye yawulira nga alina oba nga mbe kyakoonye emabega agenda okuva mu motoka nga mwana we gwalinnye. Naye madamu Adija ekyamazima omwana oli sinze nali muzaala wadde byonna byaliwo naye omwana yannuma. I'm so sorry. Omwana yannuma ekyamazima. I'm so sorry. Banaye ekyo kibi nnyo. Ate nze n'okuwulira nawulira maama we yakubamu omulanga gumu ne nga ate ono abadde agenda abadde ki ngenda okuvaayo ng'omwana ali wansi wanaŋŋamba nti kale ne baŋŋamba nti tebajja siina kuzaala kugamba n'ensaddaaka enda yange n'ensaddaaka n'okuba nti sigenda kuba na musajja wankalakkalira kati awo yaŋŋambira n'okuŋŋambira nti ne bazadde b'okufa yabasaddaaka nawulira nga kinuma ne ŋŋamba kale wulira n'abazadde abandibaddewo nabo baabo baalugenderamu naye ekyamazima ssente y'ebyo ebintu madamu Adija tebannyangu. Natuuka n'okugamba nti oba osanga Mukama n'okugaana oli okuntwala oba okumpa ssente yali antaasa ekyo era nenkimwebaza kuba kati oba osanga sinzaali naabe wano singa kati wafa singa nange nafa. Naye mwana muwala twabeerawo naye nga mubutuufu avunze naye ng'ayogera naye nga ne bwe bakebera tebalaba kimuluma. Owedde kati awo nange nali nkitegedde nti oba osanga kyekimu ne ku ekyo ebimutawaanya. Bwakyalumu kati akweyabiza atya akugamba atya nti munnange nasaddaaka bakadde bange byonna avaayo atya abigambe awo ku ndirindo zanga ganyinza okufa ne batamanya kinzise. Kati lumu nali nziza omukyusa ndowooza nantunulira nga naawe booneddiriza mulinga naawe olaba mutuufu obulamu olwedde kati buyinza okuba bugenda ate ng'olaba mukunze nga ndabirira mwana nga bw'omanyira nga nze ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Kati bwakyalumu Shira yali agenze ku mulimu tusigaddewo ffekka nze n'omwana. Omwana nali musitudde nga yeebaka omwana nga mulamu bulungi sigamba nti oba omwana mulwadde omwana nga yeebaka nga mutwala mu buliri. Natwala omwana mu buliri nze nga nzira ku byange nga mbaako byenkwasaganya kati nga wayitawo essaawa omwana tazuukuka nga neebuuza omwana atazuukuka kyaka yeebase bino eby'abaana leero yeebase nnyo ngenda okulaba essaawa endala ey'okubiri ne neebuuza omwana atazuukuka ne ntandika okutyamu nendowooza kale ndowooza by'abaana yeebase ngenda okulaba essaawa ey'okusatu kyamazima ne ntya ne ŋŋamba nedda omwana olaba tanazuukuka ate nga bulijjo zino essaawa zonna tazeebaka ne ŋŋenda nkebire ku mwana. Madamu Adija nagenda okutuuka ku mwana nga yakalajjo nga yafudde omwana nga yafudde ng'oyinza okugamba ali takyabijjukira. Kati nga tubeerawo Shira ng'asula atadde ebigere mu bbaafu mu mazzi neebuuza naye omuntu ateebaka buzibu ki omuntu osobola okusula mugundi mu bbaafu ng'otaddemu amazzi ng'otaddemu ebigere banno beebase gwe ng'otadde ebigere mu bbaafu mu mazzi banno we beebikkira gwe ng'otadde ebigere mu mazzi. Ebyo twabikolanga ku ssomero nga tusoma toyagala kusumagira oli ye ng'ebiseera bye ebisinga awo nga waafunira emirembe. Ekyamazima tetuganye yali bulungi naye natandika okutyamu ekyomwana kinkubye wala maata. Nsuubira kinene kyagenda okuyomba gyendi. Shira teyayomba nnyo kiri awo yaŋŋamba kimu galawo geeti tewabaawo ayingira era nange nengera nenkola ki nenzigalawo geeti n'ateeka mwana we mu nsawo kale jasi yayombamu katini naŋŋamba galawo geeti n'ateeka mwana we mu nsawo n'amuteeka mu motoka n'agenda. Omwana ani yali kitaawe? Madamu Adija sijja kulimba. Temwamutuuma linnya? Ate kati era oli yalinga amanya ebintu byanze erinnya era lyeyaŋŋamba
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi. Mwebale kutula mwebale kusubscribing. Andi n'omwana ow'obuwala wano. Bwe ntudde naye alabika bulungi nnyo okufa obufi. Alinako nfanfeewe bwe baakola emizannyo naye kati mugenzi azze okutunyumizaako ku mboozi yaabwe. Baabitandika batya, baagenda wa, biki ebyaliwo, ate tulabe butya bwe tuyinza okubeera nga tubyogerako olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba bannaye, mwebale kusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi. Bw'oba mupya nyigira kagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako. Oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera nga otufolowingako bulambalamba. Nsanyusa okulaba. Okusaba Madam Hadija. Ayagala ndowooza muteeramu alaba oli alina essimu. Genda eri otuulewo. Yabuuza atuulewo. Muteereddeko. Ajja byeteerako. Okay, nsanyusa okulaba. Okusanga Madam Hadija. Oli otya? Yendi. Olabika bulungi. Mwebale kusiima. Olabika bulungi. Naye abantu tebaagala butono naye nze obutono mbwagala nnyo. Abantu abatono tebakula. Osobola okubeera awo n'obeera awo ne kafiigako nga tekakuvaako. Okunkumula abaana nga 5 osigala okyali oti. Naye ffe oyiikirawo windo. Buuza ku batulaba. Mbalamusizaako abatulaba. Oba oyongereko wano katebe. Awo. Buuza ku batulaba munaaye. Mbalamusizaako abatulaba. Amanya gange nze Harriet Nanyanzi. Harriet Nanyanzi. Awo olwatuuka obulamu tebubadde bwangu Madam Hadija. Obulamu tebubadde bwangu, bubadde buzibu butya? Obulamu kyamazima kyo sigamba nti oba ndi mukulu nnyo ekiri awo. Oli muto toli mukulu? Muto just kale embeera oluusi ne bye tuyitamu bituleetera okukula. Naye oba osanga kale kati buno obudde nnyina we ntuuse sola gamba nti oba kino kati embeera ekyali ng'eri. Kale kati obulamu si bubi mazima. Awo olwatuuka tunyumiza emboozi. Kati Madam Hadija yogerako nnyo. Nze sigamba nti oba ndi mwana wa Mukampala. Nedda twakulira mu kyalo. Mwakulira mu kyalo. Ne tubeerako n'abazadde kale mami wange yafa akyali muto. Bannaye naabo abapakulula ebintu. Mulabako kitono sigamba nti oba nafuna kale omukwano gwa maama. Nabeerawo nnyo ne taata ate ng'alina omukyalo omulala nga omanyi obulamu. Kale oba bamaama bano abalala nga si yakuzaala nabo busobola okuba nga si bwangu. Kati nga omanyi Madam Hadija nali ku kyalo wedde nga n'okusoma kale nabirekera awo dda ebyokusoma saasoma nnyo kiri awo. Kati n'okusoma nali nakuwummuza dda nga mbeera awo nga omanyi nga nkola mirimu gy'awaka kulima kola ki. Kati nali ndi awo nga waliwo neiba waffe ng'alina muganda we Kampala ng'ajja ewaka ng'agamba ne taata. Naye taata kale ekyamazima teyali mwangu era ng'osooka munnyonnyolera ddala okuba ng'ojjawo ng'ajja. So omukyala yasooka kusanga nzeeyo mukubo n'angamba naye gwe osobola okukola biki. Ngambye limu. Taata teyali mwangu. Taata teyalina buzibu nnyo mpozzi omukyala ono gwe nakula naye yali mukyala wa taata. Teyali mwangu. Naye oyogera mpola munnaaye. Oyogera mpola. Taata teyali mubi. Mpozzi ono omukyala kale yali mukyala wa taata. Nga omanyi abakyala abo sigamba nti oba kale ekyemanyi era mbeera ogimanyi Madam Hadija. Sigimanyi gwe gye wayitamu. Togimanyi. Eyiyo sigimanyi. Kale ekyamazima obulamu tebwali wangu na mukyalo oyo. Kyenyiza okugamba. Yakuyisa bubi. Tebwali wangu kuba natuuka ekiseera nga nze omwana ng'ekyamazima waka
nga ngamba ati singa oba nfunako gye ndaga ewalala. Maama we yali aliwa? Maama wange yali yafa dda kuba yafa nkyali muto, nalina emyaka obanga 5. Nalina emyaka 5. Nga weebuuzizza ng'ateekakasa maama wo gye yali. Maama wange nedda just anti kati jjukira nali muto. Nga sigamba nti oba kale oba nti nina bye mmanyi nnyo ebiri awo. Nali nkyali mwana muto. Nga tutandika beerawo kati ng'oyo omukyala ajja ng'ayogera ne taata ng'amugamba nyinayo muganda wange mu ttawuni naye abadde ayagala omukozi nga taata amugamba omwana wange munaamukuuma ng'era bw'omanyi omuzadde ng'omukyala agamba oli muganda wange mwesiga talina buzibu olwo nga nange nga nakyamusedde ekyamazima kuba omukyala yali yayogerako nange dda nga ngamba ati singa taata akkiriza kuba lwansonga taata gwe gwali omutwe omukulu era nga wagaanira nga nsigalawo. Ekyanyambamu naye ng'omukyala ng'agonza taata nga taata akkiriza era ng'omukyala agamba taata nti wiiki ejja omuwala yeetegeke kuba omukyala yangambye akola ki amwagala agende. Era nali ndi awo ng'omukyala ngamba weetegeke tugende. Omukyala nga ndeeta mu ttawuni nga ntandika kubeera na mukyala. Omukyala yali akulese kola mulimu ki? Kati nagenda okutuukayo nga sigamba nti oba bino kati nze olwedde najja mmanyi nti oba kulabirira baana nga bw'omanyi emirimu gy'omu Kampala. Kati nali manyi oba kulabirira baana oba kukola ki nga bw'omanyi. Nagenda okutuuka ng'omukyala asiika mandaazi nga mbeerawo kati ng'omukyala ngamba nti amandaazi gano ogalaba g'ogenda okuba nga kale gwe mulimu ogukuleese nga ye agasiika n'asigazaawo okwo matini nze ng'agamu agampa nga ngatwala mu ttawuni. Ttawuni wali ogimanyi? Kyoma tebyali byangu. Omulundi ogwasooka alina omwana gwe yampaako awo ow'oku kyalo nga bw'omanyi ndowooza maama we yali mukwano gwe nga ngamba nti ogenda tutambula n'ono omwana asooka akuyigirizeemu mu paaka eyo buli wamu ngateeka mu mmotoka abantu nga bagira n'oyitawo bw'oti. Kati era nga bw'omanyi embeera gy'oba okuliddemu oba toyina kubeera oba naawe ne weefeebya. Ate olwedde nali nkimanyi nti omwana sigenda kubeera naye paka. Era yantambuzaamu ennaku nga zizo 2 nga njize n'omulundi ogwasooka nasooka n'embula ng'okuddayo ewaka natuuka ekkubo ne ndisooka ndiyitako erikyamye ewaka. Kati ate neninyawo boda negigamba ngenda wano na wano. Ate nokozesa ssente za boosi. Nkozesa ssente za boosi. Ate teyali mwangu ge mazima wadde nali naakatuuka. Naye namulabira okuba osobola okutuuka omuntu akulidde mu mbeera n'otegeera nti ono omuntu si mwangu. Nkutegeera. Nga munaye nga mbeerawo. Kati boda laba bwejjendeeta nenzijako 10,000 kyokka ngenzijjenga wali eri just nga tewali nnyo kaba kati nengamba wano wabadde wanemye okukyama. Kyokka ge magoba g'ofunye ku bindaazi. Genfunye ku bindaazi. Era evuga sipiidi. Olwo nno nga nenjala ennuma kyokka olwedde ssente nyonoonyeeko ate mbu ntuuke ndi emmere boosi olwedde ssente agenda zibala nga tezikola ki nga teziwera. Era natuuka ewaka ne mugamba yagenda okubala ssente nga ssente teziwera. Nambuuza ssente buzibu kikuba yali anteerangamu erindaazi limu nga lyeryanga ery'okulya nga tekuli transport ate ng'okuva gy'ovudde eno okutuuka mu ttawuni tutambuzaawo bigere nga sigamba nti oba ogenda linnyako olwedde osiibye tolidde jasi akandaazi wakalidde dda kaweddewo dda kawedde mudda mu lubuto kati kwegamba kati olwagira nantuuka nga boosi mugamba ekyamazima nsonyiwa mbadde mbuliddwa ekkubo neninnyako booda nga kyenjagala nkole ki ntuuke. Boosi n'agamba ekyamazima gwolidde gwe ki gwe musaala gwo sigenda kuwa ssente kubuuzira banaabe kati tezikyawera kati bwe naakuwaako ate ki kye tugenda okuba nga tukozesa enkya. Nenguma madamu adijja kuba lwa nsonga ne mu kyalo de nali saagalayo ate nga ndaba oba osanga bwe naalemerako wajja kubawo embeera ekyuka nga tubeerawo kati nga bwakyalumu kati oyo boosi nambuuza ti naye olabye otya tufunayo omwana omulala ne mugamba nga akolako ye ne mugamba
nyinayo mukwano gwange neiba waffe oba gwe tuba tuleeta ko ye talina buzibu konza oli nkuze naye neiba waffe mumanyi bulungi embeera zoyedde era tubadde nga ku kyalo nga manyi ebyewaabwe naye nga amanyi ebyewaffe nga mugamba nze ngamba gwe tuba tuleeta naye teyakifunamu buzibu ng'agamba kasita omumanyi ngenda kuwa transport bw'onooba ogenda ewammwe kale omwaka gwali guweddeko nagamba bw'onooba odda ojja kudda naye nga ngenda mu kyalo nga n'omuwala mbimuyitiramu ng'agamba banange bwe balikola nsooka twalima mikwano kale nga naye alaba nga nze amujja ekkaguwa kati nga bukya ku makya nga tutuuka okukomawo mu Kampala nga mukwano gwange nzija naye nga tujja nga tutandika kukola naye nga kale nga kugamba nali nga afunye ow'Oluganda kitegeera nga ne bwemba nyina embeera gye mpiseemu oba ye gyayiseemu mu tawuni nga ne tuba tugenze katono nga tebikyanyigiriza nnyo ng'osobola okudda n'onyumizaako munno n'omugamba omanyi eyo nfunyeyo kino na kino naggumya naye nagamba nfunye kino na kino n'omugumya kwegamba nga tuliwo nga ba Luganda era natuuka essaawa ne ŋŋamba kinnyambye nnyo okubanga naleeta ne gwe mmanyi okuba nti tubeera wamu bw'okola loosi tonyigirizibwa nga oba olina gw'onyumizaako n'abaako engeri gyakugumya kati munaye nga tubeerawo ne mukwano gwange oyo kati bwakyalumu kubanga enembeera eyasingira ddala otunyigiriza n'olumu twali twakava we tuti nga kwegamba nga twakatuuka mu Kampala kanso twali tuli awo netuuka buno obumotoka bwa kanso nga twakatuuka bwe tuti ne batutikka ffenna kamotoka katuva mu Uganda tukalabya ate nga ebiseera ebisinga twatambulanga ffenna twatukesa nga tetukyeta oba baguze oba tebaguze nga tubeera babiri era ng'oluusi nga bw'omanyi nti musobola okufuna bakasitoma amandazi ne gaggwamu oluusi embeera era ebeera nkalubo bakasitoma oluusi tebaguze ekyamazima ng'oluusi tebagula oludde nga n'akandazi ke mwalidde kabaweddemu dda oluusi ne mufuna ne mupaakinga butulo ne tubatwala nsonga nti oluusi mwabanga mukooye ate ng'oluusi era bw'oba ozzeeyo nga amandazi tegaweddeemu boosi agenda yomba kati nga webuuza nkoze ntya bizaako ki kati koolwo kanso twali twakatuuka mu tawuni kanso netukwata embeera teyatubeerera nnyangu baatuteeka kamotoka tetulina masimu kati twasooka netukaaba nga buli otunula muno okaaba kati nga twebuuza tugenda vayo tutya tewa ne batutwala ku CPS n'amandaazi gaffe abakansa amandaazi tebaagalya kati nze muli sijja kulimba oba kuba ekisookera bwe babitwala tebabibaddiza nga babajjayo kubanga muvaayo muleeta amandaazi g'omuwala zaali baketi mmeka zaali bbiri kubanga tubanje amandaazi mwalimu ebindaazi bimeka zaali bbiri naye zinene nnene era nzitegeera kati munaaye nga batutwala ku CPS kati twasooka ne tukaaba naye ne tutuuka ekiseera nemuguma neŋŋamba oli ne tukaabira ki ate oli yali omukulu kunze nze nga ndi mu buto ate oli kale era nga kale ngambe nga mujagujagu mukalukalu kati ne mugamba naye tukaabira ki kuba ne bwe tunaakaaba bano abasajja tebasaasira era bagenda tutwala kati bagenda ne twegumya ffe ng'abantu ne tutuula butuuzi ku mmotoka era nga buli gye tuyise tugenda olaba bongeddeko omulala ne tugumira netuguma nga batutwala olwo nno batutwala boosi waffe takimanyi nako nti oba baatusibye kati munnange nga concept sibange tulala ku CPS twasulayo kati ndowooza ne boosi waffe muli newankubadde nti omuntu abantu siggo bazaala yafunamu okutya n'agamba nti naye abaana abana oludde twasula tetuliye waka n'anoonyerezaako ndowooza gye basibira abaana bano ababa bali mu kibuga abakanso n'atunoonyaako yagenda okutuuka ku CPS nga gyetuli olwo simanyi ne bagira ne bamusaba sente ng'agamba mutaziina bamusabye emitwalo bagaalyana ng'agamba nti tagayina kati abasajja batandikawo okwetala twagenda okuwulira bawoza ng'olwo n'emmotoka epaakinze etwala abaana eruzira aba bataliiko babayamba naye sijja kulimba nga tuli mu kutya nga tutidde
nga twebuuza kati bwe banatutwala e Luzira tugenda kuvaayo tutya babatwala ne mmalayo n'emyezi 6 enako gwe nakyaza wano Omutembeeri baamutwala n'amalayo omwaka mbu ne bagenda ne mu kkooti kati oba olwo babeera bawozaaki kati munnaye ndowooza boosi yakanya era n'ayogera nabo ne batuta ne tuddayo ne boosi waffe naye ekyamazima kyo kiku kye yali atukoledde bambi twalabira ddala ng'omukyala ng'alinga maama waffe yali buvunaanyizibwa bwamma kubanga yali yabajjayo ewammwe naye ku Kampala yalinga maama wammwe naye wadde yakola ekyo tetuganye nze ngamba oba yakikola lwa nsonga nti oludde twalinga tunaffe tulina bye tumukolera kitegeera mwali buvunaanyizibwa bwe yali abaliisa abanywesa kati ate nga tabalaba ate nga bizinesi zitudde yali alina okujja abakimu kati ndoozera kyekyo kubanga ekyamazima kati bwe yatujjaayo ne tutuuka ewaka enkeera era olwedde era gwe gwali omulimu nga tulina okuddayo wa Kampala tukole nga tubeera tuyiriba nazo obeera olyawo ne bajja n'odduka kati ndowooza waayitawo wiiki ng'emu nga tula mutuufu bigize ng'oluusi ogenda mu tawuni embeera n'eba nzibu bakasitoma oluusi ng'embeera nzibu kati mukwano gwange oyo n'aleeta ekirowoozo nti tufunye waffe tupangise omukyala tumuviire ne mugamba tunaamalako embeera nga si nnyangu ate jjukira n'omulimu tugenda kuba tukoze eki tuguleseewo obulamu bugenda kuba bupya mukwano gwange n'agamba nedda ebbanga lyetubadde mu ttawuni tugenda kumalako ate ng'oludde twesuubiza obutakola ki obutadda mu kyalo bwakyalumu netugamba nedda kati katugende tukole ki tutandike tupamba n'obulamu bwaffe olwo nga tulinamu oba emitwalo gaali oba gaali emitwalo 3 olwo nga twanoonyeza n'akayumba bakatugambye emitwalo 5 nga tugenda nga tusasula landiroodi omukyala nga tumuviira ono yali boosi waffe bwetyo tutandika obulamu olwo ntandika oba ngambe okuyimirirawo ffe nga tulinaako muntu gye tugenda kugamba nti oba tugende ewo ne tuddawo oli wabula awo ntandika obulamu obwaffe ng'abantu bulamu bwali butya nyumiza kati awo netutandika nze nasooka netutandika okunoonya emirimu netunoonya emirimu nze nafuna omulimu gwa woteeri kati oli mukwano gwange ye nga tannaba kufuna n'amala n'ennaku eziwera nga tannaba kufuna mulimu nga nze akasente kenkoze eri kendeeta netukola ki netulyako ffenna kwegamba nga tulinga baluganda nga ne bwoba ofunye kaki olina okuleeterako mukwano gwo ne luba lugoye nze ng'oli olwedde nga newe luba lwange oli ayambala nga mutandika kupangisa mutandika bulamu mutandika kupangisa nga bwomanyi kati munaaye era nga engeri gye nali nkola ku woteeri kati waaliwo omusajja nga mukongo omusajja oyo yali alinamu ku ssente kati ng'alinga mukwano gwange nali ntera omugulako nga bomanyi abaana abawala bupini biki ng'alina ssente kati nga neebuuza oba bo bakikola batya kati nga tutandika okuba n'emboozi kati oyo mukongo ab'obupini balina ssente oba mwengeri gye mwali mutunda amandaazi mwalabanga bupini ssente nnyo nedda ekyamazima oli omusajja kuba yalina n'edduuka nga ddene ng'asuubuza pini nga kuganga buli kimu olabanga ekyamazima kitambula kati munnange ng'agira ngenda okulaba ng'omukongo tansaba nnamba nze abadde mukwano gwe ng'atandika kunkubira ssimu ndowooza nga oba ngambe nga nfuuse na girlfriend we ng'akwana ng'okkiriza ng'atandika kunkwana ng'era tubeera twogera ku ssimu olwo nange nali nfunyeyo akasimu nga twogera kati bwe twayogera n'omukongo kati lwali lumu ne ŋŋamba naye n'omukongo lwaki simwebuuzaako ne mubuuza naye tetuganye onjagala n'ekyamazima embeera nange ndikooye gw'okikola otya ng'omukongo abaako awo byaŋŋamba nga ŋŋamba nze sirina buzibu naye ojja ofuneyo ssente bweziti ne bweziti nze nkutwale ewa
Osubule. Ekongo Osubule jewelry. Antwale kale oba ngambe nange mpite mu ekyo kye yayitamu okubanga afuna ssente. Yangamba mbu nfune yakakadde kamu. Antwale. Kugamba andage batya bwe babikola. Kati nange nesanyuka nnyo ngamba nti olaba omusajja ngambye bwatyo ekitegeeza nange nja kola ki nja kuba bulungi naye ssente ziyansaba zaali nnyingi ge mazima kati neneebuuza ngenda zijjawa kati munnange nga nzirayo nga ndi musanyufu ewaka nga mbinyumizaako mukwano gwange olishira nga buli kimu kimuyitiramu kuba nali nkimanyi oba osanga naffe tufunye egundi kwegamba kwetugenda okutandikira nga buli kimu kimuyitiramu ate ng'olwedde n'omukongo akimanyi nti shira tuli baki baluganda kati munaye shira nga mbimuyitiramu buli kimu nga munyumiza nga ngamba kirungi ekyo kati munaye ndowooza enkeera ya Rushira ye yalabanga omusajja ono ye kaakole ki kagendeyo nga shira munaye ndowooza nga mpita bali ng'agenda wa musajja ono omukongo nga mugamba ono muganda wange alina bye yabadde ampitiddemu naye biri bitya nga bw'onaagira mbu naye olwo yeebuuza bamunnyonnyole bulungi tebyakusuubula yalingi kati ng'omusajja otutwale tugende tuleete maali buli kimu ng'akimugamba ng'amugamba nti gwe olina kunoonyayo kakadde kuba n'oyo muganda wonadde mugambye aleeteyo akakadde nze mutwale kati nga bw'omanyi nti nagambye Shira ekyamazima yali mukalukalu nga mukalabakalaba simanyi na mwana ssente gye yazijja ng'azitwala wa mukongo era omukongo ndowooza kasaba amutwalira ssente ng'akola ki ng'asitula Shira ng'amutwala kati nze mbeera ewaka ndaba Shira simulaba neneebuuza Shira yalazeewa teyakusiibula yali amutwala wayo ati yali amutwala kusuubula yali amutwala kukola ki ye yamugamba nti gyamutwala nti kale oba ngambe nti ssente olwedde gye zisibuka era awo obulamu bwe bwe bugenda okukyukira era n'oli yali akimanyi kuba olwedde nze yali ampitiddemu mu byonna tubuulire ekituufu nti omuwala yali amutwala kufuna bugagga tokiruma mukuba kyekituufu omuwala ekyamazima ali amutwala kufuna bugagga nga munange omuwala ng'agenda na mukongo nga nkuba ku ssimu ye essimu nga teriiko neneebuuza omuwala yalazeewa obwongo bwo mu kiseera ekyo nkakasa bwakuweereza nti alabika agenze kuba olwedde wali okimugambyeko ate ne miliyoni bwe yagifuna yagireeta n'agikulaga si bwe kiri kati ate awo ebibuuzo byavaawa nti omuwala alazeewa anti kati nga bw'omanyi nti buli kimu kye twalinga tukola n'omuwala oyo oba ngambe twalinga baluganda nga buli kimu tukyebuulira naye omuwala yatuuka ekiseera n'abanga oba ngambe nga ninga afuuse nti nga takyayagala kuŋŋamba nga takyali open gyendi kwegamba ng'alabanga byagenda okuŋŋamba ebiruubirirwa bye mu bulamu byakyuka nga tobiriimu yakyukira ddala omuwala yatandika okukyuka nga ne bw'aba akoze please don't shout, don't make your sandals, you know. Kati ndowooza n'ono omukongo yalabira ddala nga nze olwo kati n'adda kwani ku Shira n'abeera ng'akubira Shira ndowooza n'atandika n'okumukwana omukongo n'ava mukwana gwe n'akwana mukwano gwe ate alabika mukwano gw'oyo nze mu ndowooza yange ne gye yajja ezo ssente baleka baali batandika dde okweyagala n'oyo omusajja kubanga bw'obimunyumizaamu kyo ekyamutwala ewa bbaawo anti nange kye neebuuza kubanga ekyamazima yagendayo nga simanyi teyaŋŋamba nako ng'agendayo sinabirabula bizaawo ng'omukongo atandika kukwana Shira nga omanyi buli kimu olwo ng'atandise obutaŋŋamba olwo tutandise okwawukana nkola byange ne Shira akola bibye nga ne bw'obuuza omu ekubeko omubuuze Shira kwegamba ki ekigenda mu maaso Shira n'atandika okukuta nga ne baba bamukubidde amasimu adda bbali kwegamba nentuuka Shira nga sikyamanyi bigenda mu maaso na Shira kati yagenda eyo gye yagenda Shira yagenda era ekyamazima obulamu bwe yatuuka ekiseera obulamu bwe nendabira ddala ng'obulamu bwa Shira butandise okukyuka naye ng'olwedde enga bwe nagambye nti nze yali takyansembeza era nga takyaŋŋamba nembeera nga mwekubako
kati kale waneeno wenkomye okutegeera ng'oŋŋamba nti mukwano gwe yagenda n'omunoonya nga tomulaba yakomawo atya bwe yakomawo yagamba ki talina kye yaŋŋamba yakomawo bukomi natandikira obulamu bwe bwakoma gwe tewabuuza nga nti ne bwomubuuza kwegamba nga alabira ddala oba nti bw'anaakugamba oba naawe ojja kubaako engeri gy'okikolamu kuba nze namugamba kati obulamu bwe bwakyuka ne tubeera ng'obulamu tebunaba kukyuka wano nga Shira agenze nkakasa omukongo yali boyfriend wo wagendayo ku dduuka nga gy'ali nagendayo kuba ne bwe namukubiranga amasimu nga takyagakwata ani omukongo natuuka ekiseera nga ne bwe mukubira amasimu takyagakwata ate era lwali lunaku lumu naakuba essimu ya Shira ng'olwedde eri awo nga ngiraba ennamba olwedde nali ngiina mu ssimu yange nendabira ddala nga y'ey'omukongo era Shira bwe yatuuka okugikwata n'avaawo wendi kati ekituufu Shira yali alazeewa omukongo ye yamutwala oba baamuwa endagiriro ne yeetwala kuba bw'ogamba nti wagendayo ku dduuka ng'omusajja gy'ali ate nga ye Shira taliiwo olwaba yalagawa omukongo ye yamutwala naye just oba wankugambye ntya sijja kulimba nti namanya kubanga kyekyo kyenkugambye nti ekyamazima Shira yali talina kyaŋŋamba ng'agira ng'akomawo Kongo nga tubeerawo ne Shira nagenda okulaba obulamu bwa Shira butandise okukyuka nze nga mbeerawo era nga bwomanyi kati Shira olwagira n'afuna omulimu kati bwakya lumu yafuna mulimu ki Shira yali afunye omulimu nga omanyi gwa mu boutique yali akolerayo mu ttawuni naye nze ng'olonkola ku kawoteeri ate nga n'oluusi amasomo ani lugaatise tebansasula kale embeera ng'embeerera mbi naye nga ndaba ye Shira kale nze ebimu bye neetaaga ye nga alinako haafu kati bwakya lumu Shira nga ŋŋamba kubuulira ekyamazima nze kana akayumba nedda ngenda kwepangisiza naye nawulira nga nguddewo ekigo ne ŋŋamba kati ngenda tandika ntya obulamu manyidde okubeera n'omuntu era bwakya lumu Shira nga agenda tewali kye yakwatako wadde n'ekimu kuba ye levo yoredi yali erabika nti erinnyeemuuko Shira nga agenda ng'apangisa apartment ng'andeka mukazi gwe kayingiza amazzi enkuba neetonya oluusi obeera eyo luli nga mwali muvudde wala ate nga gwe wamujja ne mukyalo takyabijjukira nga Shira apangisa apartment nga mbeerawo Shira nga akugamba kati lwali lumu Shira nga mpita nali ndowooza oba muli Shira ampise tutandikirawo nti oba agenda kumpita tubeere ffenna naye natuuka ewa Shira ng'ebikolwa byakola oba n'ebigambo byayogera nga bindagira ddala Shira si kyekigendererwa ekimpisiza mpise kunduulira yakuyita kuduulira yayogera biki naye ndabye n'eryanda Shira yaduula ntuuka essaani endabira ddala nga mutuufu Shira kirabika ebyaddala neesambye kati lwagira ne mubuuza naye Shira tetuganye mu byonna ojjukira oli omukongo gwe nali nkunyonnyoddeko kiki oba buzibu ki ne mugamba naye oba wagenda gwanga wagenda nga toŋŋambye kati kwe kunjatula naŋŋamba ekyamazima nagenda kati talina kyeyayongerako ne mugamba kati bwe wagendayo kyekyavaayo oba yeeno embeera gy'olimu kuba ndaba okyukidde ddala Shira ako ky'oŋŋamba nange nkole ki nkyuse ku bulamu Shira yagaana ne mugamba naye Shira ekyamazima ŋŋamba nangamba ekyamazima nagenda n'omukongo ne tugenda ne tubaako bye tukola bannange gwe tewamugamba nti boyfriend wange ekyamazima ekyo saakimunyega kuba lwa nsonga nze n'omutima eri ew'oli omusajja nali nakitadda nali nakireka oli omusajja tomwagala ndowooza kuba kale byali bitandika butandisi nga tetunatandika mbu batwepikinga ennyo kitegeera tetuli b'amaanyi nnyo kati Shira ne mugamba nkulaba gwe olinamu kasente naye ezo sente ze baasaba nnyingi nange nfunira yonna akakadde nange ŋŋende bw'obanga gw'ogamba nti naawe wagendayo nange nfunirayo akakadde nja kakuddiza nga nfunye nange ŋŋendeyo obulamu bwange ntereere Shira yagaana ne mwegayirira ne mugamba ntaasa kuba ekyamazima naawe okimanyi
embeera gye tutobeddemu nze naawe okimanyi tewali kye tuyitamu kyotamanyi ntaasa Shira yagaana nembeerawo nenvaayo wa Shira nenkomawo eno mukazi gono nentandika okutoba nzekka Shira twabeerawo nga takyalina kyaŋŋamba kati lwali lumu Shira nampita omugamba ompise koye kati nalowooza era nti oba Shira era mpise nti kwegamba addirizaamu ku mutima yeekubye mu mutima Shira yampita naŋŋamba nkubuulire bw'obanga oyagala okukyusa obulamu ogenda kujja tubeere ffenna ate nga ebyo byonna byonna era mmaze mwegayirira nga mwegayiridde emirundi egiwera bigaanye ekyamaze nga mpulira n'embeera entamye nga byempiseemu byokka bingi obwomu Shira nga ŋŋamba bw'oba oyagala tubeere ffenna ogenda kujja obeere nga maidi wano olongoose wano olongoose nze mbeere nga nkusasula nakirowoozaamu naye era nendabanga eri embeera gye mbadde mpitamu oba osanga kinaaba kalekale ate nti oba osanga bwe naabeera ne Shira aneekuba mu mutima ne tuddawo nga bwe twali nembeerawo nabeerawo ewa Shira nembeera nga nkwasaganya nga bw'omanyira omukozi oba tojja kubuuza boosi wali nga ndiwo nga mukozi ekyamazima nga sikyali nti oba tuli bamikwano bw'oba twava ku kyalo kyekimu Shira nga takyabijjukira nembeerawo naye ebbanga lye namala ewa Shira Shira yakyusa basajja Shira ng'akyusa abasajja ng'aleeta ono n'oli naye nze nga kale nga sibyendiko kuba lwa nsonga wali ndiwo nga ki nga mukozi kuba yatuuka n'okuŋŋamba nti gwe buli kimu ky'olabye wano laba bulabi olekaawo ate nze oba ŋŋambe n'abasajja wange tebikwatako awo ne mmanya nti oba nenkyesonyiwa nembeerawo nga mukozi netubeerawo kati munnange kati Shira ate nga n'abasajja babeera nabo oluusi ogenda okuwulira omusajja yakavaayo ogenda okuwulira nti emmotoka yamukubye abasajja ebiseera ebisinga nga babeera ne Shira bafa n'olumu waliwo omusajja gwe yaleetako ewaka yali afuluma bw'ati mu mulyango omusajja n'agwa teyaddamu kati natya nnyo naye ye nga Shira omulabira ddala ku kituuseewo kyonna yeesikamu katini kati nga bw'omanyi nti gwe wali oli mukozi era buli kimu olaba kirabe nze nga nsirika nga tubeerawo kati Shira nga abasajja bonna babeera nabo simulabangako na musajja nti oba wankalakalira kuba abasajja bonna tetuganye nti obeera nabo naye waliwo gw'olabye leero n'enkya n'omulaba ne luli n'omulaba abasajja bonna salabako musajja dda Shira gwabadde naye nti oba akumyewo olwo n'akomawo n'enkya wategeeranga otya nti abasajja bafudde amasimu gamukubirwanga amasimu gamukubirwanga ate noono ne yagwa mu mulyango wano naye nali olwedde nnyina byempulidde nga bamukubira amasimu oluusi kuba era nga nawe omanyi eŋŋambo z'okukyalo tewasobola kubulayo omuntu agamba omusajja oyo omusajja ono bwatira yafudde ate oluusi nga bamulabako wa Shira ate noono yafa mulyango yanneewunyisa nnyo kulwa nsonga yali afuluma bw'ati ate nali simulabangako olunaku lwe yali asoose okujja yali afuluma n'agwa twagenda okugiranga omusajja naye ng'afudde netubeerawo kati Shira nga neebuuza omwana yeegatta n'abasajja nga tafuna lubuto buzibu ki kati Shira wiiki wayitawo wa wiiki n'abulaabulamu nga sikyamulaba era nga bw'omanyi okubira ebboosi w'omubuuze nti buzibu ki ate nanga nkimanyi nti ne bwe naamukubira oba ne mugamba oba ne bwe naagezako okwogera nti talina kyagenda kuŋŋamba nze nga nsirika busirisi kati ndowooza Shira oba yali azzeeyo eri e Congo ndowooza nga alina byagenza okwebuuza era bwe yavaayo waayitawo ebbanga oba lya mwezi gumu ate waayitawo ebbanga lya mwezi gumu maama we n'afa maama wa Shira n'afa kati ne waayitawo wiiki ne taata we n'afa naye nga buli omu yeewuunya agamba bannange
abazadde bakatandika okweyagala n'omwana waabwe afunye kasente ate bafudde. Kati nze nembeerawo awo nga bw'omanyi nti gw'oliwo ekyamazima ky'omukozi oba tolina ky'oyinza buuza boosi wo. Watuuka kweyo level nga tokyalina ddala access ku Shira ng'ofuukidde ddala nga mukozi. Nga tewakyali ate Shira nga ncunga. Kale nga yakyuka. Yakyukira ddala nga sente zaamukyusa bannaayo. Zaamukyusa. Shira. Yogerako nnyo nti music yatandise. Shira nga tugenda nga tuziika nga tukomawo. Kati Shira ndowooza nga addayo ye Congo era ndowooza nga alina by'agenza okwebuuza. Bwe yakomawo wayitawo oba wiiki nga 2 n'afuna olubuto. Yalufuna mwani? Yafuna omusajja w'enkalakalira? Sijja kulimba kubeera nali sirabangawo omusajja nti oba ono yazze wankalakalira. Nali simulabangawo okwo. Shira nga afuna olubuto nga tubeerawo olubuto lwa Shira nga lukula buli kimu kyayagala atumwaze buli kimu nga kubanga nenga mukozi nga tubeerawo. Kati nga bukyalumu Shira nga tugenda mu ddwaliro olubuto nga lugaana nga kale ebyokusindika nga bigaana. Lwakula ne lutuuka kusindika. Omwana ne bamumulongoosaamu era ne tutuuka nga tudda waka. Bwe twadde ewaka nga tubeerawo nga ndabirira omwana buli kimu kale ng'obulamu nga bw'omanyi nze nga ndabirira mwana nga bw'omanyira nga nze ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Kati bwakyalumu Shira yali agenze ku mulimu. Tusigaddewo ffekka nze n'omwana. Omwana nali musitudde nga yeebaka. Omwana nga mulamu bulungi, sigamba nti oba omwana mulwadde. Omwana nga yeebaka nga mutwala mu buliri. Natwala omwana mu buliri nze nga nzira ku byange nga mbaako byenkwasaganya. Kati nga wayitawo essaawa omwana tazuukuka. Nga neebuuza omwana atazuukuka kyaka yeebase bino eby'abaana leero yeebase nnyo. Ngenda okulaba essaawa endala ey'okubiri. Ne neebuuza omwana atazuukuka ne ntandika okutyamu. Ndowooza kale ndowooza by'abaana yeebase. Ngenda okulaba essaawa ey'okusatu. Kyamazima ne ntya ne ŋŋamba nedda. Omwana olaba tanazuukuka ate nga bulijjo zino essaawa zonna tazeebaka. Ne ŋŋenda nkebire ku mwana. Madamu Adija nagenda okutuuka ku mwana nga yakala jjo. Nga yafudde. Omwana nga yafudde ng'oyinza okugamba oba yafa oba jjo. Omwana nga yafudde kwegamba ng'addugadde nga nnyogoga. Yenna nga nnyogoga ng'alinga yeebase ng'alina ebimusise kwegamba nga yenna yasamye kyokka nga mwana muto kwegamba ng'alaga alina kye yabadde alwana nakyo. Nasooka ntya nga neebuuza maama w'omwana agenda lowooza atya ate ennaku zino sigamba nti oba tulinga baaluganda. Talowooza munnyonnyola ntya yakafiirwa nnyina yakafiirwa kitaawe wuyo omwana afudde. Natya ne ŋŋamba sirina kyakola kubeeredde era ne bwe naasirikira agenda kudda wano wewaka ne mukubira essimu ne mugamba ekyamazima omwana akoze ki? Omwana afudde. Madamu Adija nga tubeerawo nga nkubira mama wa mwana nti omwana afudde. Mama w'omwana ng'ajja naye Shira yatuuka ku mwana. Ekyamazima Shira nali nsuubira kinene kyagenda okuyomba gye ndi. Shira teyayomba nnyo kiri awo. Yaŋŋamba kimu galawo geeti tewabaawo ayingira. Era nange nengenda nenkola ki nenzigalawo geeti. N'ateeka mwana we mu nsawo kale jasi yayombamu katini n'aŋŋamba galawo geeti. N'ateeka mwana we mu nsawo n'amuteeka mu motoka n'agenda. Omwana ani yali kitaawe? Madamu Adija sijja kulimba. Temwamutuuma linnya? Ate kati eroli yalinga amanya ebintu byenze erinnya era lyeyaŋŋamba linali mpita omwana. Ngera sijja kulimba nti oba kino kyeyaŋŋamba. Awo we yafiira yali atuuse emyaka emeka oba myezi emeka? Yali alina emyaka 3. Mwali mumanyidde awaka bambi? Yali alina 3. Awo omwana muba mumanyidde ewaka aba afuukidde ddala mwana. Ali kikuze. Kati manye ng'ateeka mwana we mu mmotoka
ng'avuga mwana we mba ndi awo ng'akomyewo siina kye nabuuza kubeera nga bw'omanyi omuntu nti oli mukozi kuba nali nfuuse mukozi ng'ebyawali mu maka tebinkwatako ng'ogumira nnakuyo ngumira nnaku naye madamu Adija Shira ekyamazima Shira nga teyeebaka ekiro Shira ng'abeera atadde ebigere mu mazzi ekiro kyonna Shira kwegamba ng'abeerawo ekiro kyonna ogenda okugira ng'atunula bw'ati kati omwana bwe yamutwala mu nsawo teyakugamba nti jja tugende tuzika oba ki tewamubuuza nti omwana omututtewa nedda wasirika lwansonga nti ne bwe nnabangako bye mubuuza ng'akaayuukana lwansonga nali nfuuse nti kwegamba nga ne bino nti twava ku kyalo kyekimu ng'alinga takyabijjukira ate ekyomuleeta e Kampala byonna nga takyajjukira ndowooza ali takyabijjukira kati nga tubeerawo Shira ng'asula atadde ebigere mu bbaafu mu mazzi nebuuza naye omuntu ateebaka buzibu ki omuntu osobola okusula mugundi mu bbaafu ng'otaddemu amazzi ng'otaddemu ebigere banno beebase gwe ng'otadde ebigere mu bbaafu mu mazzi banno we beebikkira gwe ng'otadde ebigere mu mazzi bwe twabikolanga ku ssomero nga tusoma toyagala kusumagira oli ye ng'ebiseera bye bisinga awo nga waafunira emirembe ekyamazima tetuganye yali bulungi naye natandika okutyamu natandika okutya ekyomwana kinkubye wala maata kati ndowooza waayitawo ebbanga lya myezi ng'ebiri n'afuna olubuto olulala bwe yafuna olubuto olulala nze kyansanyusa kuba nsonga n'oli omwana nali mumanyidde ng'omwana netubeerawo olubuto ne lutuuka nakula era ne tugenda mu ddwaliro era Shira ne bamulongoosa netubeerawo n'ekyana kyali kikulidde ddala omwana ng'atuuse emyezi ono yali atuuse emyezi myaka 4 myaka walwa ne Shira gwe nga toofumbirwe sinali njafumbirwa madamu naye ekyamazima sijja kulima nti n'embeerode gye nali nvuddemu ebintu byonna bye nayitamu nga toyagala giddamu basaagala biddamu ng'ate wani wa Shira ndi kalekaleko newankubadde nti yali alina byampisaamu nali kalekaleko kuba lwansonga nti nze nali kyendowooza muli nti kasita nteerako ssente zange bwe ziriwera nga muviira nga ngenda nkola ebyange oli onywa ofuka bulungi ate ng'ewa Shira tewaggwaawo bintu nga ne bwe bambuza agenda n'agireeta nga namba netuteeka mu fridge ne bwe banyama kwegamba nga buli kimu ekiri ewa Shira nga bulungi newankubadde nti waaliwo ebyaliwo naye ng'obulamu tebuli nga buli bwe nalimu kati nga ngumye lwekyo nga ngamba kasita ate ekisooka ssente zange azinteerako ku simu ng'aziteekako ku simu kati nga ngumye lwekyo yayita kwasa kaashi alinga aziteeka ku simu kati nga tubeerawo n'omwana ne tubeerawo omwana yali atuuse emyaka 4 Shira nali namufumbiro nga nina byenkola ngenda okulya Shira alinga kale ng'alina gwasika naye omugwa ku simu saakiwabudde kati nga Shira avaayo ngenda okuwulira afulumye kati ndowooza omwana ate ng'olwedde yafulumye dde omwana ali mu compound yazanya nga bw'omanyi abaana babalinamu abeera alina ebyokuzanyisa biki omwana nze nga simanyi nti yagenze dda mu compound yazanya Shira ng'ayingira mu motoka abadde alivansi bw'ati ndowooza naye yawulira nga alina oba nga mbe kyakoonye emabega agenda okuva mu motoka nga mwana we gw'alimye naye madamu Adija ekyamazima omwana oli sinze nali muzaala wadde byonna byaliwo naye omwana yannuma omwana yannuma ekyamazima banaye ekyo kibi nnyo ate nze n'okuwulira nawulira maama we yakubamu omulanga gumu ne nga ate ono abadde agenda abadde ki ngenda okuvaayo ng'omwana ali wansi wa mipiira bamwasizza omutwe nga tewali nakyoyinza kuyoolawo gambe nti kino tutwale mu ddwaliro naye nakaaba amaziga ng'oyinza okugamba omwana ze ekyo okimanyi kyekitegeeza nga kikutuuseko bwoti ne ku maaso ekyo kifaananyi tekisaana kuva ku maaso gwe
kati netubeerawo kati nze mulinga nga bwe tugenda kukola tutya nga bwomanyi kuba oba osuubira kinene nti oba ono agenda kukubira abewaabe b'omwana abagambeko oba mugende muziike yaŋŋamba kimu galawo geeti era nayoola omwana we n'amussa mu nsawo n'ateeka mu bbuutu n'asimbula emmotoka nayongera okutya madamu Adija neŋŋamba nemulongosalongosa awo emmotoka ne mugisiimulako n'avuga omwana we n'agenda. Omuwala nga yayina omutima abaana bo yabateekanga wa abo abaana tebaalina bataata baabwe sijja kulimba kubanze ebbanga lye namalawo nalisiramu ku musajja nti oba yoono wenkalakalira nti abaddewo ebbanga ate ng'ebiseera ebisinga ne baabadde nabo kizibu nnyo okusimatuka. Kati eyo ennyumba mwali mugipangisa nga mugirimu mwekka eriwa eyo gye mwalimu oba bwe yava mu apartment yagula enju olwo ng'aguzeeyo okugamba nga bintu bingi byalina kati ng'olwo yapiikingira ddala mwalwa mwenna nno mwali kumpi temutuuse emyaka nga 10 gyali giweze naye era nze nga ndiwo nga mukozi nga tewakyali kyaŋŋamba. Yali akusasula ssente mmeka? Yali ampa emitwalo gaali 2. Yali akuwa ssente ntono. Madamu Adija nze nali ndaba nnyingi olw'ensonga nti ekyamazima kubanga nali sizikwatanga nako nga sizikolerangako ate n'engeri gye yali ampa buli kimu neebaka ndya buli kyenjagadde kuba buli kimu kyalingawo. Mulira ku dayiningi kati nga ndaba engoye ng'akukolera shopping w'engoye nedda ebyo weefangako kati munnange nga tubeerawo omwana w'omukazi bw'atyo ng'akomawo nali ndi awo ng'akomawo ekiro tewamubuuza saatawaana nga ne bwe naamubuuza talina kyagenda kuŋŋamba era namuleka naye ng'omanyi yeetalagana ku nti oba ennaku naye ekyamazima obulamu bwe bwatandika okukyuka nendabira ddala ng'obulamu bwe bukyuse n'atandika okulwalirira era nga nze mubeerako naye tuba tugenze mu ddwaliro nze era nga bumanyi nti omukozi w'ewaka nga nze mbeerawo ne tugenda mu ddwaliro naye yatuuka ekiseera ekyamazima nga tetumanyi kimuluma nga kwegamba obulamu bwa ne bukyukira ddala omwana n'alwala ebintu ebitategerekeka nga nange ne bwombuuza ekyamazima siina kyenkunnyonnyola nze abeera naye n'atuuka ekiseera n'abanga oba gwe bayiiridde asidi omanyi omuntu gwe bakutte amazzi ne bayiira omubiri ne gwefumba ne gukyukira ddala n'atuuka ekiseera kwegamba nga ne ku ndiri takyavaawo tukyusa mukyuse kwegamba oli mwana muwala yatuuka ekiseera nga ne Munyera omumanyi Madamu Adija obuuka nga bumuvaamu ng'okyusa mukyuse n'obukunkumula kwegamba ne bwebuuza ate kati buno ngenda bukunkumula ntya muntu. Kati ab'omukyalo tewabakubira bagamba nti ono ali eno omulwadde? Yali talina baluganda yali taata we ne maama we baali baafa ate nga obambu yasigazayo kojjawe ate nga ne kojjawe yennyini siyinza kugamba nti nnyina we nnyinza otandikira nga nze gwalina naye nga akuwa emitwalo 2 ate takweyanjuluriza. Etuuka ekiseera nendabira ddala nga njagala kwabulira naye ne ŋŋamba muleke ntya. Wali omwagala naye ye nga takwagala? Nze nali simwinako buzibu nekyala yakutereka nga akimanye gwe gy'osobola omugumiikiriza era kirabika netubeerawo obulamu bw'omuwala ne bukyukira ddala. Omuwala yalwala Madamu Adija nentuuka ekiseera nga ne bwe mba mutunuulidde bwe nti amaziga gampitamu. Naye sente zo ze yalina zo zaali zivaawa? Yafuna bizinensi ez'enjawulo? Yafuna bizinensi nendowooza nekiri kuba sente z'ebyo ebintu obimanyi naye Madamu Adija kuba yatuuka nanneeyabiza nga ali awo ku ndiri naŋŋamba ekyamazima twagenda ew'omukongo ne baŋŋamba nti ne baŋŋamba nti tebajja siina kuzaala kwegamba nensaddaaka enda yange nensaddaaka n'okuba nti sigenda kuba na musajja wankalakkalira kati awo yaŋŋambira n'okuŋŋambira nti ne bazadde b'okufa yabasaddaaka ne nawulira nga kinuma ne ŋŋamba kale wulira n'abazadde abandibaddewo nabo baabo baalugenderamu naye ekyamazima sente y'ebyo ebintu Madamu Adija tebanyaawo
natuuka n'okugamba nti oba osanga mukama n'okugaana oli okuntwala oba okumpa ssente yali antaasa ekyo era nenkimwebaza kuba kati oba osanga sinzaali naabe wano singa kati wafa singa nange nafa naye mwana muwala twabeerawo naye nga mubutuufu avunze naye ng'ayogera naye nga ne bwe bakebera tebalaba kimuluma owedde kati awo nange nali nkitegedde nti oba osanga kyekimu nekwekyo ebimutawaanya bwakyalumu kati akweyabiza atya akugamba atya nti munnange nasaddaaka bakadde bange byonna avaayo atya abigambe awo ku ndirindo zange ganyinza okufa ne batamanya kinzise kati lumu nali nziza omukyusa ndowooza nantunulira nga naawe booneddiriza mulinga naawe olaba mutuufu obulamu olwedde kati buyinza okuba bugenda ate ng'olaba mukwano gw'ekyamazima newankubadde omukoze bingi ng'ali mu bulumi akubeereddewo olaba ali mu bulumi kwe kuŋŋamba tuula wano ne ntuula natandika okuŋŋamba nkubuulire ekyamazima tetuganye wanjajinganga ng'ogamba mbu simanyi ŋŋanya okuwa ssente ogende n'ekyamazima nze omukongo yantwala era omukongo nankwana n'okunkwana newankubadde yali ankwana byonna n'abiŋŋamba ne mugana nze sikuyinaako buzibu naŋŋamba twagenda eyo e Congo ne tusangayo omusajja naye nga Shira waliwo ebintu ebituuka ekiro mu nju oba ŋŋambe nga waliwo ebintu ebituuka ekiro nga tolaba baagize oba ŋŋambe kati nga waliwo abajja oba ŋŋambe nga bamemba banne ne bakuma ebyoto ne bakola ki nga bambadde engoye emmyufu kwegamba ate ng'olwedde natya dda muli yafuna emikwano gyonna ndowooza nga girimu ebyo Shira munnaaye nga ŋŋamba nti twagenda e Congo ne bampa nze namugamba naye nali mmanyi nti ekyamazima nti just mugenda kunaaba bunaabi ku buddagala nga bw'omanyi kyogo bakuwadde onaabeko bakuwadde olweza ekyamazima kiri si bwe kiri kyakusaddaaka kuba ne bazadde bange bennyini be baasookera ddala omugamba bannange opulejinga kyogenda okukola noga nti nze bakuwa binoolondako era embula ekyo kyeyalondako kati mbu ne balonda n'endaaye ne bamugamba n'okuba n'abasajja ab'enkalakkalira ekyo togenda kukola ki kuba nakyo nakkiriza kati olwedde ye okuba bw'ati amateeka yali agamenye lwansonga nti yafunako ku mbuto ate olwedde ng'afunyinako ne ku basajja ate ogaye teyalina wankalakkalira anti kati olwedde baali bakisaddaase nti ekyo enda n'okuba oba ŋŋambe nti n'omusajja oba nga waba n'omusajja talina musaako mukono kati kyekyo kati ndowooza engeri gye yali afunye omusajja ng'olwedde amuzaddemu kati ndowooza ate era ng'amala n'akola ki n'addayo ew'omwami oyo omusajja yali amuzaddemu ng'agira n'addayoko ate ng'olwedde endagaano yali yagikola kati oba abaana yabatwala n'abasuulangawa sijja kulimba byonna era ye yalinga amanyi kuba engeri gyalinga omukalukalu sijja kulimba kuba kati kale awo nagezaako omubuuza n'agamba olwedde ebyo byaggwa dda sijja kulimba abaana nabeeziikira ne muga kati wabaziikawa koyanedde ekyo tukireke nange nenkireka kubeera kyali tekikyayamba nenkyesonyiwa madamu Adija bwatyo ye bwe yaŋŋamba buli kimu n'akiŋŋamba naye amaziga gampitamu nga ndaba mukwano gwange mutuufu avunze naye ng'akyayogera nze nga siina kyenyinza kutaasa olwo na byonna byabadde ng'akola byonna oba byolaba nti oba kino ki oba mataka oba motoka olwo nga bitandisa ossaanawo mpola olwedde yali sigamba nti oba akyakola yali takyalina kyakwasaganya ate nze nga talina kyaŋŋamba kati bizinensi ze ezisinga zonna oba biki bye twatundanga ebimu tumujjanjabe naye nga n'olwedde bye tujjanjaba tetubumanyi nga muleeta abantu ne bamusabira naye nga bamukongooza bigere bonna nga bamuvaako bubi kubanga ne bwe bamukebera teri bulwadde bwe balaba
kati bwakyalumu munaaye twali twebase kati nze nga n'olumu nvaayo nenzija nemukeberako nga bwomanyi nti kati bwakyalumu nali nziza okugira nagenda okutuuka nga Shira yakaze dda. I'm so sorry. It's too sad. Shira yafa naye engeri gye twali tuluddewo naye nga tumujjanjaba twamanya nti oba osanga tujjanjabye bigaanye naafa. Ekirungi nali mmanyi ewaabwe ate nga nyinawo ne ku busente obutini. Wali omanyi ku kyalo we babazaala? Olwe twali baneiba. Kati ennyumba ani yagisigalamu ey'Abashira mama we ntataye ng'afudde? Waliwo abagisigala bagikuuma? Sijja kulimba n'eyo ennyumba twali awo kuba bwe twamala okumuziika twali nali namala n'enzira. Nedda ngamba baani be wabikira kubanga kojjaawe ogambye mwali temumanyi gy'ali. Nali simumanyi naye nga bwomanyira ku kyalo kuba baali batumanyi nga tuli baana baako. Kubaako abamanyi. Ate nga kuliko n'abantu abakulu kati oyo kojjaawe nze sijja kulimbwa ne koolo nasooka omulaba. Simanyi nakumanya oba ndi yamutuusaako baka kubanza bwe nakubira ab'oku kyalo ne bamanya nti ne mbategeeza nti Shira afudde ate baali bamumanya ate nga tuli baana kati nga balina otubeererawo ate ne waka wa Bashira waaliwo kale mu kyalo ewaka waabwe waaliwo nga wali ne bagira ne bategeka nze nabirimu ne tutwalayo Shira ewaka nagenda okulya nti n'ennyumba eno gye tubadde tubeeramu mbu bagibanja. Abakufulumya batyo mu nju baani abaali babanja enju? Ababbanka? Ababbanka ate nali siinira bakanya kuba nsonga nali siina kyemmanyi. Nekireka nembeera awo munnaaye mukwano gwange olwedde yafa n'obulamu nange nembeera awo engeri kale nalinamu ku busente obutini kuba olwedde sente yalinga azinteera ku ssimu ezo sente zenagira kati ekyo nemmanya nti kiwedde ekya Shira olwedde yafa. Abalungi abatulaba ku HK Media tuli ne mwana muwala Harriet olunaku olwaleero emboozi y'aba best friend yeno y'emboozi esinza okubeera ey'entiisa bukyanga mpuliriza mboozi omwaka guno. Nabeerawo nga tumaze okuziika Shira kati olwedde nga nagira obusente bwe nalinga nkuŋŋaanya nepangisa naye Shira yanzigiranga mu birooto yagaana okuwummula litanaba kuwummula nanzigiranga mu birooto kale nga ndaga nti ebintu bya Illuminati kugamba kale nagira mu kirooto nantwala gye yalaga kale nga ndaga nti kale ebintu bya Illuminati ekyamazima si birungi era ne weeriba mbeera ki ngezeeko nnyo tobiyingiranga sibiyingirangamu kale nga ndaga nti naye kennyini n'obulamu bwe okusaanawo buvudde ku ekyo kale namala ebbanga nga muloota ng'atudde ku luzzi kale ng'atudde awantu wonna naye nga mponinga ekintu kyekimu nga ŋŋamba totawaana nga genda mu bintu bya Illuminati ng'omuloota ng'atudde ku luzzi nga ŋŋamba totawaana ng'ogenda mu bintu bya Illuminati kuba ekyamazima si birungi. Don't jump. Tobuuka. Nembeerawo Madamu Shira natuuka ekiseera nga bwomanyi nange we nali mbeera nenfuna omusajja ne tukwatagana bambi ekyanyamba nti ne tukwatagana bulungi nantwala ewuwe nampasa That is amazing. Natandika okumbeererawo teyali musajja mubi ekyamazima otandika nayo obulamu kakana nga agenze n'ewaka kale n'erimu netandika obyerabira olumu ku ebyo bye nali mpiseemu kuba ekyamazima teyali musajja mubi nzaala n'omwana ndowoozayo wano wondabira. Webale kusharingako mboozi yo nange emboozi ye ntiisizza nnyo. Bannange abaana ab'obuwala ndoozi emboozi nzibaleetera muzibulira
mpandikira mu comment section kikyolowooza ku mboozi eno kubira ku ssimu alina amagezi ag'okuwabula gwayagala okubeerako nekyoŋŋamba sikulinaako buzibu yanguwako Misindo nkubira essimu. Mwebale kutula, mwebale kusubscribinga. Nze Hadija Kigozi, assalamu alaikum. Bannange emboozi ebadde ekwasa ennaku eno.